jako akawuwo. Abantu bana basimatuse okufiira mu kabenje ku ttawo ly'e Kawala ku luguudo olwa Northern Bypass. Motoka kika kya Nissan namba UBE 771 ebadde wenyuka obuweewo bweganye okusiba n'eremerera Omugoba Waayo ne yeetooloola emirundi egiwerako n'egwa ebusukka kkubo. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo, bategeezezza nga abadde avuga emmotoka eno adduse bw'alabika okuba nga abadde makanika kyokka ng'avuga ndiima. Naye akabenje kano badde ndi ku bodaboda nga babwayise nga nsira Northern Bypass. Naye omusajja aleese emmotoka n'agirinya omulundi gumu wabadde boxboda ejja n'agirinya omulundi gumu neyeekuuta neewuuka buukidde mu bbanga bweti neewuuka omuwala n'egenda. Obuzibu babutadde kuvugisa ekimamono kwabaddeko ng'era olukoze akabenje aggyeko batule bw'atyo n'amalamu omusubi. Naye avuddemu mulamu n'aggyako batule n'agenda. Tewali wakoseddwa? Tewali wakoseddwa yenna yenna. Ate boxboda yeesigadde etambula? Boxboda esibye yo neebuuka omuwala n'eyitako n'ekwera boxboda n'etambula n'egenda. Poliisi y'ebidduka ereese kasiringi okusobola okuggyawo mmotoka eno, kyokka abantu beerabidde katemba tali musasulire breakdown eno bweganye okwaka okutuusa abantu lwe bagisindise n'eryoka egenda. Erya ez'okuyamba nayo ndwadde kati bakola batumye eya polisi yebejja balete breakdown ya polisi yebejja okusikayo zombi kuba tezigenda kuvaayo. Mubakwatireko basindike ate tusindikeeyo bagende bagule batulo oba baleete eya polisi eyiseewo eyise mu bbanga ekyetaaga tulakita ye ng'ajaki mutuuzo wawo. Abantu basiimye obukugu omuvuzi wa mmotoka eno bwakozesezza okusobola okutaasa obulamu bw'abantu abalala. Omutuusaako kati ng'oyo abadde makanika akola mu Waayo mmotoka eyo ezijajjezeemu eremeredde okusiba n'ebuuka n'ejja n'ekubena. So omulivu abadde agibaddemu akoze kyamaanyi nnyo okuwonya. Waliwo emmotoka ebadde yeri boxboda ng'agenda kugiyingiramu mulundi gumu kati bw'asaze bw'ati n'eva ku kkubo n'egenda. Omukisa omulungi ogubaddewo ebaddeyo ababadde batambula nga abatembeeyi abatambuza engoye kati babaddeko mu maaso era awandibaddewo okudonga abantu n'ayambibwa n'etattabantu. Bano bakubirizza bannannyini mmotoka obutalekeranga bamakanika mmotoka zaabwe kuvuga olw'ensonga nti bye bimu ku bireese obubenje mu ggwanga okweyongera. Afazaali bw'abanga agiggye mu galagi nga bamalimaliriza naye abeeremu kubanga asobola okumukoma ku sipiidi gy'alina okuvuga. So bw'abanga ali yekka avuga kimama. Bamakanika abo tebatera kuvuga mmotoka ebiseera ebisinga, bavuga ku ezo. Kati bw'alaba emmotoka nga mpya emuwaga n'avuga n'ayitawo yankomye. Ekisaba abananyi emmotoka babeere nga bakola ekintu ekyo okuwonya abantu okubatta ku makubo kubanga tebalina bumanyirivu bw'amakubo. Obumanyirivu bwe balina nti mukanika naye talina makubo n'ekubo litambuza oti. Abamu babeera nga tebalina na license driving permit. Kale ekyo ne kireeta obuzibu okugera makanika emmotoka nakyo kikyamu nnyo. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.